bakugambe nze nsobola olowooza nze nsobola okugaana omuti okusula ebikola byagwo kati omuti tukuteme tukugobe sigwe wampa omulimu Small omusajja oyo omulaba muyiseeko wano ampisiza bubi anvumye namu akuvumye ekisirani musanze ali mu kunywamu obuntu bwobwo vice njagala okwetondola ono Kabaaya ono bamuyita Kabaaya Kabaaya ono ye vice wa chairman y'omu ku babosi baffe baba kisanze kulaba omanyi nojja osanza kyenje empumulemu kowana kalini obadde owumudde kisanze baakula naye ng'owummula nakuwadde omulimu vice njagala okwetonda bwabanga akuvumye tusonyiwemu katono si yenkola ye ono bamuyita Kabaaya biki byakutte ebyo byakukinyonyola omanyi bampa omulimu wano naye nalina obulwadde omanyi kyamayi waffe ono musajja mulungi nnyo kati nina obulwadde muli obwakabootongo buwonyezebwa bino lino ddagala lyange lwakuba saakugambye luli kati ngira newamusanze oyagambyeko ono abimanyi Simoni tutukwata ndi manager gundi gwe nja kukuba kati oluyiro bituse nze nja kukubirawo usagalire muli ogwe nani gweyita Simoni saka nti ndi manager gosobola okwambala nga nze laba nekitagalya mu bisuuti mu bibutusi nagambye okwera no tonaba nakwera amavaisi owaadde omusanze abadde akugambye eki musanze ali awo naye ampisiza bubi ng'ali mu kunywa eyo nguuli eyo toemula eno kisinguli kabotongo ddagala aye kyemani ye munna abimanyi nywanyiko buli kaseera mbanywa kabasawo wekyebalagira ndi muntu mulungi ategema amateeka wano tonaba gakisawo oyogedde bulungi gakisawo kati nywako ku lw'omubiri gwange mbeere mulungi ngenda kugoba tojja kungoba Chair. Vice. Manche. Happy New Year. Happy New Year too. Mwaka gwakusanzeewa. Mwaka gwansanze siri mu kigagga zo naye kasita nakomyewo. Wadde ogenzeeko mu nnaku nkulu. Nadde ngenze mu nnaku nkulu. Kinkoze bulungi nti okomeddewo ddala mu mwezi nga gwakatandika. Era kyeyantuukidde ku mulimu. 2023 ali atya? Si mubi. Ntuukidde ku mulimu era ssaawa zino nyina lipooti. Lipooti yaki kya Vice? Lipooti gye nyina nsanze wali omusajja nga mutamiivu alinga mulalu nampisa bubi nanvuma. Wakigagga zoni? Simanyi nze musanze agudde awo mu butiibwo. Wano mugundi. Tugende nkutwalewo. Simutegeera byayogera sibitegeera. Ogaye nga atamidde? Atamidde. Bayomba bakola ki? Mulese ne Small awo era nga tebali bulungi. Yoyo omusajja oyo yennyini ogambye atamidde? Atamidde tategeerekeka. Wotabadde omwaka nga gutandika nga tuli munaku enkulu awo ono yajja n'oli mu interview tumuwa omulimu naye ngamba tanywa era lino ayala mbu lyakabootongo simusa kabootongo kika kyoyo kabootongo kika kyoyo abo yangamba nti tanywa asigala ddagala lyakabootongo lyona nange nekola ki n'omuwa omulimu naye bwe ndikizuula nti nanywa nti ono walagi bese oba osobola okutesitinga kyeya sikakwasa ala lwala kinga ddagala lirwaza bwe kasi olinywa nga tolina bulwadde olaba nange kati alinywa nga nina kabootongo bese omutegedde kati Kabaaya aligira omusajja abadde agamba kati nga tuvudde ku ebyo Kabaaya ojogano lwaki oli manager wo nagamba alina okukumakuma mukola emirimu chairman obuzibu buli bumu ku Small ali manager negwe nagamba ndi manager manager wagamba kiki kyekigani kyekitaya ono manager wa kali obuzibu buli bumu ku Small alina obuzibu akucunga nakugamba jjukira chairman ono muganda wange nze sibangako muganda wo Kabaaya naye akucunga olaba abantu batuuka mu bifo ebirungi ate nekifo yabba kibbo yakugulirira naguliranga ebitabo nali n'ebiwere kitono nnyo
Kabaya mu mirimu gye tuba mu vice eyo yonna yonna gye mukolera mu bifo ebyenjawulo eby'amaanyi kyandibadde kirungi buli muntu yenna weeyisa otya ne banne yes ayinza okuba mulwadde nga bwakirambika naye omukutta otya muwuliziganya mutya bwe waba oli manager ngaera bwe nakuwa ekifo kino kimanaginga naye olina okumanya engeri gy'okwatamu abakozi banno okulaba nga mutambulira wamu manager atuukiriza birubirwa bya boss oba eby'omulimu ogwo gwabeerako okugenda mu maaso ekyo nagamba nti mutandika tugenda kuba tutambulira wamu nga mbagayidinga entambuza y'emirimu egy'enjawulo kakati bamanager bali ab'effugabbi abaduumira aboggola baavaawo sokodde mu banno olabe kiki kye muyinza okukola mukkaanya bukkaanya njagala manager ng'alinga liida omukulembeze so si mufuzi ekyo ekyennyini so mu bwa Kabaya bwe nga bwali omukwata nga Kabaya nga bw'aba atudde nga talongosa nsirikewo nedda olina kufunanga ebiki gye mukkaanyamu omuntu oyinza okukanga nga gwe okumuboggolera vice nga ye okumuboggolera oluusi naye kimalamu eki amaanyi ate n'oli bwe twaleka ku geti ono gwayambako bebakola bonna bonna ofono naye mukwate ng'ofono bw'ogende wa kashiya mukwate nga kashiya kikuyambako vice okulaba nga abantu bakuwuliramu emirembe so Kabaya kyenjagala tukkiriziganye ono manager yabba ekifo kyo well qualified manager Kabaya okitegedde well qualified manager so njagala gye bujja mu maaso Kabaya okulaba nga naawe ova ku mulimu ogwo ate ng'ogenda nga yadda ku guno ate ayinza obutaddako ogwo naye ye neyeeyongerayo oba nawe neweeyongerayo ekifo kyendimu obigase kati bekyetaaga naye naddako ku guno n'amanya bwe bakyunga naye n'omukyungamu simolo kati kirwe kiti manager kirwe Kabaya emanager mulimu erinyayo yegwe simolo Kabaya vice bwatyo no bwetubeeramu nga tukyankala kyema nonena mukolera ki naye kakirigenda okukola Kabaya labayo maike olwo ne katategedde nakugamba osuwa chairman osuwa manager omutuufu nakati kamunyinyolere ebbanga lino lyonna tamanyi balina kumanya nze kati manager ngenda kuko manager obuteesikana abantu bano nga bwe gambye gezaako kuwuliziganya nabo mukwatagane omanye kikyakola ki kyakolondooza yetagagoba bugobi kubanga ekyo kirikyusaawo so Kabaya omusajja ono olira Kabaya nga yagambye okusiimuula kwatoli naye ng'olisoba bulungi saagala ng'oka labayo manyi omuti guno ogulaba ebikola bivaawo byebiddawo kimbadde munyonyola tamanyi nkyaku kati omuti tuguteme tukugobe ku mulimu Kabaya ayagala kutema muti gonna omuti ogwo tesasula bikoola manager tesasula bikoola bituukaawo lunaku ne bibeerawo wabula byozeewo ku makya n'enkya ku makya biba bikola ki bivaawo so Kabaya omulimu ogwo gwe bagambye okukola naye nga totagala njagala ng'olisoba bulungi Nabi jujubida. kwata bulungi olw'enjulu Foto. Nabi jujubida. kusubscribinga ku Focus TV yange bingi